munnabyabufuzi era amabega wali olwampita nensanga ngalaale yabyabufuzi saava mu mmotoka ne nze ndi musajja munnaddiini akubulira ekituufu abantu bano obulumi bwabwe buli luddawa oli mukyala muganda okasabye mu buganda ate wano kawempe noti waliwo ensonga za buganda nyingi osigalanga mu buganda emisana n'ekiro ekiba ne kiba ekyokuna famire yo nze njagala nnyo omuntu nga famire ye esoosa omwenyumirizaamu famire yo esooka okukola ki okwenyumirizaamu n'abalala bakwenyumirizeemu abafamire bamanyi okutaba balungi nnyo n'ebeebo allah ye ono okumulonda obulonzi oba omuwadde ebintu ebikulu bibiri oba omuwadde ebintu ebikulu bimeka wano ogenda mu ekitiibwa ekyolubeerera ne bwaliva mu paliyamenti ne wayita emyaka 10 nga mulamu ajja kusigaza tayito y'obwaki ekyo kitiibwa ojjukiranga ekitiibwa abantu kye bakuwadde. Ekyokubiri gye bagenda waliyo n'akasente bino batugamba nti yababba eyanziba balimba byebaga nti yababba eyanziba bakola ki wallahi babasasula ate sente nyingi babasasula ate sente ki era eyo bekalakasa nekyo tebakyekalakasangaku omusaala gwabwe tekukeerwa oba guvaawa mu gavumenti embi mwe gukola ki kakati mumuwa omusaala n'ebirala ebigenderako kakati mwegendereze nga mutiikinga akalulu bw'obanga otiikinga akalulu fuba okulaba nga okola ki njagala okuddamu okubeera nga nsaba abantu mmwe abali wano olwaleero mukyalo yo mumutunuulire mumulaze omukwano kati mukuba mu ngalo yagubalaze naye nga bwagubalaze nammwe mukole ki nammwe omukwano ogwo mulage obudde bugenze ebigambo byalisinzaawo ate ne mukama wange naye akooye amazima tufutukooye era mumuli eddoboozi lyenjogera musire eddoboozi lyange eryaki erya bulijjo naye byebigambo byange afande meja general njala okwebaza kkiriza neebaze ebitonde by'okwerinda byonna security poliisi UPDF this time ekintu tekinnaba kibubi nga bwe kibadde emabega tetunalaba kutiya gaasi naye olyowadde ogenda nogandi ngenda kusaaza jjuma nti seeka tiya gaasi gwe bakuba n'ojuuka nodayika ejjuma gye wadde ogenda okusaaza nekola ki naye mutulaze omulundi guno nti muli civilized ddala mutulaze nti muli majje g'abannayuganda mwebale nnyo mwebale obulumira tebubulamu obulumira tekola ki naye at least bulumire naye nga tekibadde nga wekiri bwe kyakola ki oyo ayinza okubanga yaluzinga akalulu wano nga kituufu yakakola ki yakaluzinga naye abantu bafunwa ku mitima gyabwe ekintu ekizibu ku kifaananyi kyebalaba wano tubeegayiridde this time mukole ekisoboka kyonna okulaba nga tumaleko akalulu kano nga tukamala ku mirembe. Njagala okusaba bannayuganda abakulembeze abagenda mu bukulembeze naffe bakulemberwa nibannanga ekyobugaggafu kyaffe ffenna buli muntu kyagabanako Uganda ekyobugagga kyaffe bakitaani ffenna tulabe nga tukola ekisoboka kyonna Uganda esigale emirembe Uganda esigale miki tulina program gye tukola najja kusalamu ennaku zino kusalamu TV n'eri ku mirembe n'obutebenke mirembe ne buki nze okubanga ndi wano olwaleero nga njogera ssaawa zino mmanyi nti ŋŋenda kuddayo eka nga tewali ankubye ku mukono tewali aŋŋanye kuddayo eka ekyo kyenjagala kibeere mu Uganda emirembe n'emirembe ki twagala Uganda ntabangufu mutuyambe buli muntu ali bwali
omukulembeza abakulemberwa ebitongole byokwerinda ffe bebalinda bebakuuma buli muntu yenna kola kyokola ku lwa bulungi bwa Uganda eno budatabanguka. Tetukyasobola bannakino kakibagambe mukisa temukiraba bano abasudaani bemulaba abali muno abasumaali bemulaba abali muno tebaava waabwe nti bavayo beyagalidde mirembe gyejabula luddawa ne baginoonya wano luddawa ate twagala give wano waffe ate naffe tugenda tunyonyeza luddawa beegayiridde kukuuma emirembe gya Uganda. Saba Katonda abankumire kama wange sikumukijangu obulize ku bantu bano okugaana omukwano gw'abawalimu abawalimu ne mulaba Mungu okuwaako mu babiri n'obeera naye oyisa emikono mu maaso naye okubeera ng'ova ku ssaawa 8 n'okutuusa kati bakyali wano ennaku enkizo nnene kandi akubidde essimu ng'obudde butambudde ne mugamba nti omukolo muguggalewo naye nze ngenda kujjaawo kubanga nzija wa maama wange enjoga yange ngisome mune mulamu mugenze kyoli buzibu naye kazi naŋŋamba nti maama wo gamba akkiriza tuveewo mwebale gumiikiriza mwebale nnyo mwebale nyaddala. Mu ggwanga lya Uganda tutandise okulinnya amadaala ebyobufuzi bibadde okusinga bibadde mufe basajja sibe guli abakyala nga beetya tebavaayo naye ku mulundi guno ndabye nga abakyala gyetambuli eyo bangi bavuddeyo okubeera nti benyigira mu byobufuzi. Ekyo kigambo kikulu nnyo ku ludda lwaffe ate ddala abasiraamu baali baganja abakyala tubakubeera wa se batugambanga naye mulabye olwaleero Rashid ewuwe age nti vaayo emmanju ogende mu lujja ensi ekutunuulire. Nolwekyo twebaza abakyala basobodde okuvaayo okwenyigira byobuweereza buno obw'eggwanga. Twalibena bingi ebyokwogera naye ebisinga Sheikh Yasin yabagambye n'abalala bakulembedde. Ekyo oba owulidde ekigambo ojjamu n'otwala n'ofuna kyoyinza okutambulirako. Kiri ekisembayo kwebaza maama wange ono bwe bagambye nti musiraamu emisana n'ekiro asigala musiraamu. Tukwebaza olw'ekyo. Webale kwambala bulungi, webale okubeera nti obeera musiraamu mu birowoozo mu nkola. So Allah tabaraka wa taala akutukuumire ate n'ebigendererwa byo Mungu abirenga abikuwa. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا مولانا انك